Alright, verse train 256 kwoli kwaniriza gwe at watching. Thank you so much for watching. Over the weekend, Olutalo sematalo lwabaluseewo wakati w'omuyimbi Alien Skin kussa ne Dr. Jose Chameleon. Bassebo ne bannyabo ku weekend Chameleon yabadde alina ekivulu kye yabadde ayimba ndowooza yabadde ku Vegas e Kawempe. Yakoze statement gye ndowooza nti teyasanyusizza abaana b'omu kabira. Now, there is a heated battle between the two right now. Kigambibwa mbu bano ababiri tebakyali makambugu newankubadde nga tubadde tubamanyi nga abakolagana. Bye ne bimu ku nsonga ezaaviiriddeko beef wakati wa Chameleon, ganga ya Chameleon, Leon Island, kosa ne ganga ya Alien Skin emanyikibwa nga Fangon. Chameleon yayogedde ebigambo bino bye bimu ku bitusuubira ebyavuddeko emberebezi. Njagala oli ebigambo bino ate nkuleetere ganga ya Alien Skin kyeteekateeka okukola Chameleon. Katukomewo. Alright, Chameleon we yabadde ku show emu yavuddeyo n'ategeeza nti temumunyumiza biyimba. Apparently, as we talk right now, oluyimba lwa Alien Skin lwe tumanyi right now olutrendinga, oluyimba lwatambulirako his biggest song at the moment lumanyikibwa nga Kapati. Yaluyimba n'omukyala omu gwe sitamanyi na linnya. Chameleon we yabadde ali ku stage yayogedde ebigambo abafangoni bo bye balowooza nti yayagadde kunafuya na kuzoleya boosi waabwe. Nti n'oluyimba lwalinawo right now lwe balyako yaluyise biyimba because yagambye temunyumiza biyimba mbu kapati. Tetumanyi oba olutalo luno lunaggwa naye nga mu nkambi ya Alien Skin omu ku basajja be bamukwata ngabo era omu ku bodyguard be amanyikibwa nga Ibra Kabadia avuddeyo n'addamu Chameleon era mu kumuddamu amukakasizza nti essaawa yonna bagenda mukyalirako. Twandiraba a battle between the Leon Island gang ne Fangon gang. Njagala ulize ebigambo bya Ibra Kabadia gwe tumanyi ng'omu ku basajja ba Alien ab'oku Lusegere. Bino tebyavudde mu parapase naye yavuddeyo n'addamu statement Chameleon gye yakoze yagambye bw'ati. Kwetuli obusikati tujja tuli mu kkubo kimanyi obugulu bwonna bulimu ebyuma butambula bulimu embaliga kati gwe n'emperekezeeyo eya palaso tugenda kubasiika tukuba omukulu tukube n'omuto tukube n'abali mutaka bonna abaafa. Eno generation nkyamu otugamba oli upcoming wasangula dda alidiski n'ogamba abantu bana tukujukizeemu olina 8 kiwa ne Uganda kabiri mwana omuto kyakumanyi abantu abakumanyi bali myaka 3 plus omuntu atawuza myaka 2 takumanyi waggwako dda kati na kubenga tozine tula kuwenga to Chameleon ne bandies n'obuniga wona n'obuliyo obambazi basikati wonna. Eno generation y'abavubuka egyemyaka gyabulagwako dda tula wansi ne bakadde banne mukakane beeranga anko gundi ye yagusala amanyikyali kati ggu n'obusikati bwo bati girl bati boy. Mu bigambo bya Ibra Kabadia ayise Chameleon erinnya lisirowooza nti lisobola omusanyusa. Amuyise Bati Boy. Bati Boy mu bufunze gwanda bumayinze ni munnamawulire kitegeeza omusajja gwe batambula livansi omusiyazi mu bufunze era n'agamba gwe n'obusikaati bwo Bati Boy. The last time Fangon Unit platform had a battle with the Mayanja family, it was Palaso against Alien Skin. Era tebyaggwa bulungi mwalabe byatuukawo nti ganga ya Palaso yatuuka ku extent erumba Alien Skin ewuwe mu kabira
akabira ne bakaggala. This time round omu kubali mu gganga ya Alien Skin avuddeyo n'ategeeza Chameleon nti bagenda kumukuba obugatto. Bagenda kumukuba obugatto. Era bw'abadde ayogera asoose kumuvvoola mu kuvvoola okw'ekika ekyawaggulu ekimukubiraga nti we bamukwatirako ate kigenda kusukkawo. Simanyi wabanga Alien Skin yalumba Palaso muto wa Chameleon n'amukola bye yamukola n'amulumba n'ewakaawe n'ayagala omukubirayo n'alekanga ne Moloka azoonoonye. I don't know if a battle between Chameleon and Alien Skin lunaggwa unless nga mwagala tulowoozesa ffe kye tulowooza mbu this is a stunt, just a diversion okuteekawo embeera, because I just don't see in any way where Fangon Unity platform Bajita Fangon Unity platform Bajita FOP where Fangon Forest can at any point whatsoever stand on the same line with Leon Island. This is being realistic. Biti mu kuyimba oba biti mu bugatto, because bakabaka bobugatto naye banange, someone would say oba Fangon yagala kulinyira ku Leon Island. And of course someone will say also ne Fangon y'amaanyi. Yes, y'amaanyi. Naye nga aba Fangon basuubiza Chameleon ne bandi ye bataddemu ne Palaso. Omusajja watu atabadde mu ntalo zino the last time we bamuprovokinga olutalo lwava ku kivulu kya Crystal Panda. Bamuprovokinga n'abaleka mu butuufu n'agamba naye kimala n'amulumba wakaawe. Kati Fangon bagambye bagenda kuba Chameleon obugatto kwosa ne Palaso. Naye bannaye Uganda enyumira. Naye nga that is the news after a statement made by Chameleon we yabadde performing ku Vegas ebwayise. Eyo ekawempe eyo statement yasinze otriggeringa abantu side ya Alien. Byatandikidde ku social media, ka video kwe kafulumye abantu ba Fangon batandise olumba Chameleon on social media. Then webi ekisinzo byonona, one of the guys mu gang ya Alien amanyikibwa nga Ibra Kabadia avuddeyo n'aweereza Chameleon a message. Ibra Kabadia's message to Dr. Jose Chameleon amugambye gwe n'obusikati bwo amuyise Batty Boy, amuyise omusiyazi. N'amaliza n'amugamba gwe ne kabandiko akina Palaso akinaani tugenda bakuba obugatto. Verse Strange 256 tubikutuusako. Make sure you subscribe and leave a comment in the commentary section. Simple MC is my name. We link up later on. Thank you so much.